po jako akawuwo. Ensonga ya kafyu ng'ekyagenda mu maaso n'okukalubya embeera eri abantu ab'enjawulo nga mu kiseera kino bodaboda zikirizibwako masaawa emu ate abantu abalala ku ssaawa 3. Abaka mu paalamenti bazze boogera ku nsonga eno nga baagala gavumenti eggyewo kafyu sinakindi eyongereyo obudde era ng'olunaku olwaleero Ssaabaminisita Dr. Livingstone Rwakana Rugunda lwabadde alina okuleeta alipoota ku nsonga eno kuwa gavumenti weeyimiridde. Wabula Ssaabaminisita obutalabikako kyongedde okutabula ababaka nga n'ezimu ku nsonga kwe kubanga abasiraamu sabbiiti ejja batandika okusiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan mwe balina okusaaliranga esswala y'ekiro eya Tarawiya wabula ng'olwa kafyu bakyasobeddwa butya bwe banaawanjagira Allah mu kiseera ekyo. Madam Speaker, I informed the House that we are beginning Ramadan next week, and indeed we always go in for late prayers. What the minister has said that the security will relax, Madam Speaker, I don't buy that, because there is no way how the security or the police is going to relax by not arresting those who will be coming from the mosque. Okusinziira ku babaka mu bitundu ebimu kafyu alinga takyaliwo so nga gyali abakuumaddembe bafuuka kayinja mu ngatto olw'okutulugunya abantu n'okubajjangako ensimbi nga n'olwekyo bagala gavumenti ereme kubonyaabonya bannayuganda kafyu muggyewo kuba takyayamba okuleka abo abalina ebitiibwa byabwe. Those with the big bars and they have security, police is there guarding them, playing music, drinking up to morning. Then when you go to Muchomo, the locals, the Kalungu local things, they arrest them and they have to pay dearly from police. But there is no report that is taken about this curfew. People are suffering. People are suffering, Madam Speaker. So that's the procedure matter I'm raising, that wouldn't be procedurally okay. Minister ombezo w'ensonga z'omunda mu ggwanga Obiga Mario Kania ku lwa Ssaabaminisita Rugunda agambye nti kafyu yateekebwawo okuyamba kulwanyisa korona era ng'akoze kinene ng'eky'okumuggyawo gavumenti ekyalinze kiva eri akakiiko akakwasibwa omulimu ogw'okulondoola ensonga za COVID olw'esalewo eky'okuzzaako. The curfew and all other standard operating procedures regarding the COVID pandemic were issued after careful study and guidance by the National Task Force, which is under the direct supervision of His Excellency the President. And I think they've so far worked very well when we thank God and we thank the President for the guidance, and also the population for the cooperation which they have shown. Tokona ababaka bamwambalidde olw'engeri gy'abaanukuddemu nga naye obutafuuka nakyeyitize ng'ezimu eggumba asabye ensonga eno erinde Ssaabaminisita y'abajjanukula. This is a statement supposed to be given and it can be debated. And here we are having a minister who is submitting like members on a statement. We expect this matter, Madam Speaker, is key. It is very important, not only on Muslims. And one of the major problems of curfew now derived from the Honourable Minister's department, where police has turned it into an employment opportunity during the night. I will take it back, yes. And therefore that item remains on the order paper and the Prime Minister will come and make a substantive written statement. Omukubiriza wa Paalamenti Right Honourable Rebecca Litwala Kadaga alagidde Ssaabaminisita awatali kwekwasa nsonga yonna ku lunaku olw'okubiri alabikeko eri Paalamenti aginnyonnyole butereevu ku nsonga eno. On Monday, I think the government should take this matter seriously so that on Tuesday the Prime Minister should come here and tell the country what they are going to do, because how will you say now the Muslims can move, the others should not move? Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jaka Kawuwo. People are suffering. People are suffering. Yesterday, Madam Speaker, they were arresting vehicles, taxis along Jinja Road.